kyo kitegeerekeka kati ndowooza yakoze decoration yakoledde ddala nga akolera ku mateeka ga Asia. Manyi Asia teyeerya ntama. Anawe yagamba Charles wena kusanga n'omukazi omulala nze nja kukukyawa. Otherwise Charles ne Asia ka decoration kabwe kabadde kalungi nnyo nawe njagala okalabe lwaki credit oba togigaba yakoze decoration it was wow. Decoration was so good. MC Dero mbirizi bbiri mulago victim mulago wa Fibon okola kyatendo gwaje kumirako Express News ngoyagala okubira updated yanyumide ddala nnyo era nga obalaba decoration mama nyabo alalala laba decoration ani yakoze decoration yeno. Sajja kikyali sikina mwetoke sagala kiwaliza sajja kikyali sikina mwetoke naye nga lwakwadde ne mama Fina yakyongereza mukulu era nga mumanya ebyemikolo mukola meeting naye lwakwa guno mukolo gwa Charles meeting zabadde ntono ddala ndowooza gwe mukolo ogutaafundiddeko naddala meeting za kusondereza nnyo. Charles yekwata akasente ke mama Fina naye namugamba ngenda kwongereza nze Charles because why not, this money is too much. Naye nga bakoze decoration my friend decoration nungi laba kabbulu ako kabbula bannanga byana byakoze embaga bino decoration yabadde mulungi nnyo kyensobola okugamba era n'abagole bennyini banyumidde mu ngoye zaabwe bakoze decoration yabadde mulungi nnyo. Charles kino ekintu kyokoze ba tiktokers balina kati ndowooza okukola ki okujja mu byabwe kuba kati Charles oli musajja mmekete ono decoration gwe waleese yabadde decoration mulungi nnyo credit zigenda decoration wa Charles sente zete wazibye okusinzira ku decoration abantu abalala bakolera ku mbaga zaabwe. Ndowooza Asia yasinze kiteekamu amaanyi yafunye decorator nga mulungi. Omanyi Asia abaddako ku mbaga ez'enjawulo mba nkwaniriza ku Express News amawulire gabaga akagwawo bugwe gati nga nze nga kutuusaako MC Dero mbirizi bbiri mulago victim mulago wa Fibon okola kyattendo gwajje kumirako Express News ng'oyagala okubira updated nga amawulire gatugaleeta buleesi mu Express. Lwaki nedda nzikiriza tandike ne story ya Asia ne Charles. TikTokers gather here ndowooza mukimanyi kitegera bulungi abali ku TikTok. Charles yevuddemu n'agamba mwana nze sirisemyekozo Asia jangu wano nsooke nkuteeka wano ku kido era yavuddeyo n'amukuba embaga. Charles yasazeewo mwana tu. Charles yasazeewo n'agamba nze Asia sikulekaawo babogera biki nze jangu wano nkube embaga mwana tu embaga ya Charles ne Asia